Ebitongole by'obwannakyewa bikyagenda maaso n'okufulumya okunonyereza kwabyo kw'ebyo ebyagenda maaso mu kiseera ky'okulonda mu kalulu ka bonna aka 2016 nga naye asembyeyo ye ekitongole kya Uganda Media Women's Association. Alipota Efulumizidwa eraga nti abakyala beetaba mu by'obufuzi nga beesimbawo ku bifo n'emitendera egy'enjawulo bammwe ebifo eby'okumwanjo ku mikutu gy'amawulire bw'obageraageranyizza n'abaami. Akulira ekitongole kino Margaret Ssentamu annyonnyola nti okunonyereza kwabwe kuno okwakolebwa wakati wa Desemba w'omwaka ogwaggwa ne February w'omwaka guno kulaga nti abakyala bamye mu bifo by'okumwanjo ekintu ekisuula olubege eby'enkulaakulana naddala mu nsonga eziruma abakyala. Ku 10 baabawaako 2 gokka ate ebifaananyi byabwe nabyo era baabawa space ntono. Ku 10 baabawaako 18 ate era ne tusanga nti n'abakyala abawandiikanga amawulire gano baali batono nnyo. Onagattako nti n'ebiseera abakyala bano bye baateekebwanga mu mawulire mu ngeri etaanyumanga nga n'olumu ebaweebuula ekintu ekitaakolebwa ku basajja. Byali bireetawo nnyo ebyobuwemu ate ng'oluusi babateeka mu mawulire nga babawaayiriza tebalina kye bakoze kibi. Naye nga ate bw'otunuulira omwami oba abaami nga babatadde mu mawulire bo babateekawo kye wandibadde oyita mu good light. Kati ono alowooza nti kino tekiba kya bwenkanya ekintu ekiyinza okuyingirira emirimu n'empeereza eri bannansi. Waliwo obutali bwenkanya ate obwe obutali bwenkanya buno ne bugendako ne mu policies ezikolebwa mu gavumenti kubanga abantu abangi bwebanga tebawulikise mu maloboozi gaabwe kitegeeza nti policies ezikolebwa teziri representative. Bano balina omulanga gwe bakubidde eri abakulira ebitongole by'amawulire ne gavumenti nga kw'otadde n'abakyala okwenyigira mu nsonga ezizimba eggwanga bave mu kwesibira emanju. Ebitongole byonna si bya gavumenti byokka, walina okubeerawo justice and fairness oba obwenkanya. Kati gavumenti tugikubira omulanga eteeke amateeka ago mu nkola nga ekkirizisa abaami n'abakyala bonna nga baganyulwa lumu. Okusinziira ku kunoonyereza kuno, amawulire agaseesera ku bakyala mu kiseera ekyo gaali ebitundu 9 ku buli 100, agassa obwenkanya wakati w'abakyala n'abaami gaali ebitundu 5 ku buli 100 byokka, so nga emboozi ku bakyala okusibwa ku mpapula ezisooka zaali ebitundu 36 ku buli 100.